Duke tugende Mukolo eri Katonda ne bamalayika bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde nga tudduke tugende mu ggulu eri Katonda ne bamalayika bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde nawe omubbi bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde nammwe abatemu bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde abali b'enguzi bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde abakumpanya bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde. Tubaniriza ku kitundu kya Bizonto eky'olunaku olwaleero. Kino kya meenunulo olunaku olwaleero gikonye emyaka 36 kasokedde NRM emala okwenunula mbu bagenda mu nsiko ne Balwaana ne banunula eggwanga. Jjajja Zonto yabitugamba olunaku olwaleero kino ekitambiro mu mazima ga Katonda. Jjajja Zonto yabiwandiise buli kye mulabamu era wandiise byalaba byonna tubireese olwaleero. Kale nogenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube gwe bayita New Bizonto kawaka kano ogenda kubanga okalaba nga bwe kaje tugenda balwisa tukatandikidde wano olunaku olwaleero. Lunaku lukulu nnyo mu ggwanga Uganda. Nedda ssebo olimba ate nibyeki nti lukulu mu Uganda era lukulu mu Uganda nedda ekyo kikyamu kati ngambe ntya lukulu mwena alemu. Kale kantereeze ate nno yanguya olunaku olwaleero lukulu nnyo nnyo ekibiina ky'NRM ekyo tokirwako era omukolo omukulu guli Kololo wano nga n'omugenyi omukulu ye President Museveni mumukubireko mu bugalo tumukubidde mu mutima Museveni oye kola nawe tuve wano ati muddemu Museveni oye tumaze genda mu maaso. Olunaku olwaleero lukuzibwa buli mwaka nga 26 omwezi gwa January. Olunaku luno baluyita lw'ameenunula mu NRA lwe yava mu nsiko ddala. Tusaba mukkirize tubajjukizeemuko ku byafaayo ebitono mu nsonga eno waggulu. Ennaku z'omwezi 6 omwezi gw'okubiri 1981 ensonga lwe zitandika omwami Museveni yali wamu ne banne 41 ye yali 42 ne bakwata emmundu entono ze baalinawo zaali 27 nga bo bali 42 ne balumba enkambi y'amagye Kabamba era mu baasooka okwesogga enkambi ye Jeno Eritumwine ate oyo yaliwa temugamba temukyamujjukira tetukyamujjukira ono atera okwogera ennyo ng'ayogera ki twalwana ono yayimba nti nno nawe obyerabidde yagamba police has right to shoot and to kill you. Ekyo tekisoboka nga tuba tekisoboka owange tomanya. Ono yayimba nti nno kisebo kino kyekiseera kye tulina okulwana ebiseera by'omu maaso tufune emirembe. Oyo tetumumanyi ono yayimba era yaddamu n'ayimba ogambi ono muyimbi ayimbe tuwulire. Aboogere Uganda ensonga embere aboogera mwogere Uganda ensonga mbere abakola tukola Uganda ensonga mbere mwabebaka mwebaka Uganda ensonga mbere. Ndowooza mumutegedde tumujjukidde ddala. Jeno Eritumwine y'omu ku basajja abo abalumba Kabamba banunule eggwanga. Enkambi y'amagye eno ye Kabamba yali y'amaanyi nnyo ku mulembe gw'Obote era ebyokulwanyisa bingi byalimu era nga nakati bw'ogenda emubende enkambi ye Kabamba ekyali y'amaanyi era Jeno Tumwine y'omu ku baabuuka ekikomera ky'enkambi n'agwa munda mu kyo nga kye yali ayagala kuyingira amula gye batereka ebyokulwanyisa bawambe obuyinza era byambi bambi Jeno olwagwa munda essasi lyasibira mu liiso era n'olwaleero eriiso ly'epoteya nga mugamba teyalwana. Ekyo tokirwako nnyo. Kati okuva nga 6 omwezi gw'okubiri 1981 okutuusa nga 26 omwezi gwa January 1986 gyali myaka gya ntalo mu nsi eno Uganda ng'eggye lya Yoweri lirwanyisa ery'Obote nga mwami Museveni alwanyisa gavumenti yatitookera olutwalo eyali yawamba entebe mu lutalo luneeno olwamala emyaka 5 lwali nnyo mu bitundu eby'eruweero eyo era abantu bangi bafiira mu lutalo.
mazima ngemundu efuuse mundu eno NRA ejja Museveni eno munyanya ejja Obote era byagenda okugwa nga NRA edumira mwami Museveni ewangudde olutalo era ku lunaku luno olwabiri mu 6 January ejje lya NRA lyavaayo mu lwatu ne lirangirira nti liwangudde olutalo era ku lunaku olwo waliwo okujaganya mu ggwanga Uganda kaali keetalo nnyo abantu basanyuka olutalo luwedde anti buli ggwanga lyayagala Museveni gwe nga buli w'oyita bayimba Museveni kyali eruweero nga Museveni yavuga yekka kumbe maama era NRA yayimba obuyimba bungi nga nakati bw'obuyimba omanya nti bwaliwo olutalo mwaliwo mu biseera ebyo oluyimba kiri mwasinga okuyimba mu lutalo nga muvudde olumwenulula Uganda etabusaagwa ekisanyo olize mu kibuga awonna Omoto nawaka mama omoto nawaka mudemu omoto nawaka mama omoto nawaka mama omoto nawaka mama omoto omoto nawaka mama omoto nawaka omoto kuli waka luwero nawaka moto kuli waka kabala nawaka masanda nawaka newafe nimulimbe nange nabbale mukono kalaji nawaka moto neda sebo tewaliyo mwakole sebo sebo eno otawo tebwabakosa lwali eno waffe kasanda luwero neri embanda neno mwalya buliza netuwulire yazirwanako ng'asaba sente naye ngali potipoto ngali kalaki oyo aba mubbi kati mwayimba buyimba kyobulala kibonge kyanini kibonge kya Bobi neda sebo wuliriza bulungi mpulira kibonge kyanini bikyana binaumia musituni kibonge kya Bobi nini oba olina okujuzaawo kibonge kyanini kibonge vijana vinaumia msituni oluyimba galuziwo kale nno olwaleero giweze emyaka 36 beddu tufudde bannange ate mufudde ki kola naawe tugende ensonga enkulu ezatwala Museveni mu nsiko zaali ziwerako zaali nnyingi ddala okugeza ekitta abantu ku mulembe gw'Obote ekigambo pandagaali kyafuuka pandagaali nga bw'owulira dulooni eziri mu Kameruni okusosola mu mawanga nako kwaliwo wano era mwami Museveni yakuwanyisa bambi ekibba ttaka wano Museveni yakimalawo ddala kale mumuwerewo olugalaawo tusooka tumaleyo naawe obubaka obusinga bwali mukana akayimba abatuuze beggwanga kambabulire mwena twamala emyaka 5 mu nsiko olw'okuyagala okununula eggwanga sabono olimba lwa lutalo leero menunula tulina okuyimba okulaga nti naku lwamenunula omusajja muleke yenunula abatuuze beggwanga kambabulire mwena twamala emyaka 5 mu nsiko olw'okuyagala okununula eggwanga okusosola mu mawanga okulowolezanga mu bibiina okulowolezanga mu madiini ebyo bye twajja okumalawo abatuuze beggwanga kambabulire mwena twamala emyaka 5 mu nsiko olw'okuyagala okununula eggwanga okulya enguzi n'obubbi okutemulanga abantu obukenuzi mu Uganda ebyo bye twajja okumalawo abatuuze beggwanga kambabulire mwena twamala emyaka 5 mu nsiko olw'okuyagala okununula eggwanga okumalaho bye twajja okumalaho wawandiise mu byawo tereezaawo naze nawandiise okumalaho nga tukuzaama enunula aga36 omwami Museveni Commander in Chief yakozeemu enkyukakyuka mu bifo eby'enjawulo mukyala Grace Akulo abadde wa CID ku kitebe ekibuli baamukyusizza ddala kati waliyo omupya Tomu Magambo akulira Semwayi kati naye mulala ye Meja General Birungi kadiho bamugyeyo Deputy IGP naye baleese mupya ye Meja General
eno Geoffrey tumusiime kasigazi sigambye kasagazi ngambye kasigazi otyo genda mu maaso mpozi ne byabashayija akulira amakomera bamwongedde contract tufudde bannange ate kati muba mufudde kyo okumwogera contract ate kati muba omuntu wakola obulungi you have to kusiima basiima ogenze ebirungi tukola makula geeyoleka yonna basiima ogenze ne bwolikolera gwange sijja kuvaawo wali bamwongedde contract ani yamwongedde ayamuwa lwaki yamwongedde abakoze bulungi ate kakati akulira amakomera yali badde nga kampeyini bazikola mu bantu nga ffe tumulonda kubanga ffe kennyini ffe tugenda omusiŋŋaanayo mu ki mukusooka mwe mwamulonda ono amulonda bamusiba otambo akuze bulungi kakatabo ng'avumira gavumenti kakwenza ne bamuteekayo naye nga yali munene avumira gavumenti ababaka ba palamenti be twayironza akulira amakomera bansonga nti akulira amakomera ffe tumusiŋŋaanayo baasiba tulonde omulungi bakimwongedde kubanga oli munaffe omugenze kati tebire gavana ati yagamba nti katonda yajja omuggyako ba pulezidenti ani omulambo baguleeta naye abantu tebali akungubaga bendera singa kati ziri wansi naye abantu balinga abali ku pate amabaala ate byazze bubi yafudde lwe baguze mabaala abantu banywa lwaki temwasindisa helikopita okunona ku sente ze tulina ennyingi omusayaza